Njagala nnyo abantu abaleeta development. Njagala nnyo abantu abaleeta development naddala mu banku Kukyeeyo. So anti Kaduuka yajja ne idea nga ye. Siye bw'aba ali ku budduuka full figure yandize n'agamba kati nze bampita anti garage oba anti manda oba anti mudaala. Tumanye nti abawala bano ababa bava ebweru. Amanya nti akasente kano kaba akoze asobola okukateeka mu kintu wano n'agattagatta okuddaawo omuntu tebamusikirinze tebamubuulidde kiki osobola kukola mu sente zo ne bamulaga nnyo ng'amulaga ekyokukola bwali omubbi. Full figure waliwo bizinesi gy'okola nga toli wakufuna. Wanu kyemulina okumanya nti mu bizinesi zonna buli omu alina okulya. However much ndi anti Kaduuka ajja kukolera akaduuka naye si malayika naye ate ye bizinesi ey'okukolera akaduuka aweerera omwana asibe enviiri naye yeebeezeewo. So ekyo kimanye nti ng'amateeka anti Kaduuka alina okufunako toli mwana wa nnyina. Ne lack gye tulina ng'abantu ne wano tetuyinza kudisikasinga donasiya ku anti Kaduuka. Ndabira ddala nga minzaani okutta ejjinja erya kilo 5 erya anti Kaduuka olitaddeko ejjinja erya afu. Abalungi bakwano nate wetuli nnyo twabamisinga last week president ono yeebuzaabuza ng'ali bize nesobola kubanga mukwasaganya wajjongulirayo akamotoka. Bagala kamotoka kutamu omukyala nga tolina motoka wajjongulirayo akamotoka. Emotoka ntufe tutuusa ntuuse tetugula wano olukankukolere order. Japan tuziba direct Japan ka bintu byenkuba okutonya ate ne sijja tukola amawulire president biswazo tutuufu kankuteeke ku order ne mimoroka ezijja ezigenda okutuyambako okulwanagana n'ensi. Abalungi abatulaba wetuli nnyo wano ku HK Media amanya ndowoozi yenze Hadija Kigozi okubeera nga nkuweereza mbeera ne Calvin Kayanja president wammwe Kukyeeyo buli wiiki okuba nga nkutwalamu mugakuta kati tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels company yokka yakakasibwa okuba nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga poza ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy president era yadde nga sajja last week amawulire tegaali mangi kituufu bannayuganda beewummuzaako twalina ndoza amawulire gaali ga muhoozi kubeera nti pate birthday tegenda kugwa paka ddi ate wawulira nti nze nagaana okubijjumbira olw'ensonga zange ng'omuvubuka unless nga amaze okwatulakitinga emitima gyaffe n'okukola ku ebyo biruma kuba tula akapya sitagirina bituluma sina bayaaye naffe abantu balamu tuli bubi tetuli bulungi. Abannayuganda era mwena muli bayaaye tubateeka wamu nti ebiruma abayaaye ffenna tuli bayaaye mulimu ffe abantu balamu version endala gyeri abantu bayaaye n'abantu balamu kyekituufu. So kati president ebikujjuko bino tebijja kugwa nawulidde nti ate bigenda kuyingira diaspora ate bigenda mu America mbuti n'abaana baabo mu Saudi ne Qatar nabo babibatwalira badone Asiya ne wano buli omu yenna alina okwebeereramu n'okulaba nti wana before nga tonatuleetera bikujjuko tulinawo ensonga ezituluma at least kolako 50% tujjaganye birungi ng'emitima mikakkamu. Abantu bange ab'omu diaspora bakimanyi bulungi nti waliwo ebizibu ebiri ku table bye bamanyi obulungi nti era beetaaga solution. Sisuubirayo muntu yenna kujja kuza ku birthday zonna eza buli muntu yenna oba okugenda mu kikujjuko kyonna okuleka ng'ebyo bituluma n'ebyo biruma bannaffe at least nti waliwo essuubi nti binaakwatibwako. Ddala onaasanyuka otya ng'oli mu diaspora mulimu gwabula. Ddala onaasanyuka otya ng'oli mu nnyumba tolina ssente za tiketi walwala. Onaasanyuka otya ddala ng'olaba nti n'omusaala gw'ofuna tegusobola kukubeezaawo. So twetaaga abantu bano basooke bakwate ku bizibu bino at least wabeerewo essuubi. Unless ensi bw'enaabanga erimu ebizibu ate nga mwe mwagala kuyita mu ssanyu tubaagale nze ndabanga ekitajja kusoboka ekyo tekijja. Okay. Waliwo olutalo olugenda ku TikTok mu maaso omukyala Asiya tugambe nti yeesimbye mu anti Kaduuka okubeera nti no mwogerako nti anti Kaduuka by'abaana naddala abaana abali ku Kukyeeyo mbuno abakolera dduuka mbuno simanya abasolozezaamu ssente kwegamba olutalo lw'amaanyi nalutunulako luli ku Facebook awo nenduyitamu nengendako ne ku TikTok ng'ebigambo beeweereza bisongovu bulala nnyo nti anti Kaduuka ssente z'abanku Kukyeeyo zeesonyiwe njagala okumanya okuva eri gwe president w'abantu Kukyeeyo ensonga eno gyogerako. Njagala nnyo abantu abaleeta development. Njagala nnyo abantu abaleeta development naddala mu banku Kukyeeyo. So anti Kaduuka yajja ne idea nga ye
eyokuba nti akuzimbira akaduuka mu kifo n'akusomesa ku business n'experience gy'alina mu business. Kati Donasi ayagala okukutolosa omwana naye amukole mu business ng'amutunda mu bumenyi bw'amateeka, oyo talina kyatugamba. Eziyinza okulumba omuntu asomesa abantu okukola business. Idea eyo nagyagala nnyo, sifunanga budde ku appreciating anti Kaduuka, but yaleeta ekintu ffenna kye tutayina. Nze nenyigira nnyo kati mu development services kujjayo knowledge okulaba nti abantu bange abali mu diaspora mbasizeemu ntya enjiri empya ey'okukola business. Olwaleero abantu bagenda ebweru nadda kuno naye nga tasobola na kuinvestinga capital we mu kintu kyonna. Anti Kaduuka yali akuinvestingira ng'okyali ku Kukyeeyo, obeere ku Kukyeeyo ng'okola naye nga n'akaduuka ako kakola ki? Katambula. Waliwo abaana abakomyewo wano ng'obwobuduuka bwe bafunye obuweerero ne batuula wano. Kye mulina okumanya nti mu bizinensi zonna buli omu alina okulya. However much ndi anti Kaduuka ajja kukolera akaduuka naye si malayika, naye ate eyo business ey'okukolera akaduuka aweerera omwana asibe enviiri naye yeebeezeewo. So ekyo kimanye nti ng'amateeka anti Kaduuka alina okufunako, toli mwana wa nnyina. Ekyo kimu. Ekyokubiri mukimanye bulungi nti businesses zisala. Osobola okukolera akaduuka ng'omukono gwo teguyinza wadde okukuza enkoko. Business nekola ki? Nefa. Tuleme gamba nti anti Kaduuka gyakoledde ng'endala zonna bwe zitaafa tokobera nko business yonna nefa. Endeze z'abalala ne zigenda mu maaso. So mukimanyi nti business zibaamu profit ne loss. Waliwo abagamba nti nze yankolera ndi bulungi kikirungi, waliwo n'abagamba ekituufu nze byagana. Wetunule mu lwaki byagaana. Osegedde. So ne lack gye tulina ng'abantu ne one tetuyinza kudiscussinga Donasi ku anti Kaduuka. Ndabira ddala nga minzaani okutta ejjinja erya kilo 5 erya anti Kaduuka olitaddeko ejjinja erya half. Oyagala minzaani ebalancing ege mazima. Kuba anti Kaduuka yagamba gwe beera ku Kukyeeyo nkukolera akaduuka data relative yo nkufunira omwana akolemu mbayigiriza okukamula omunanansi n'obutunda oyingiza 10 nga neri bwokola ki bwoyingiza ne zijja zireete yabakubirizanga okuyingira obwamalaaya n'okubaddusa mu mikono amatuufu. Nawe mwennyini toli mu mateeka oddusa abantu ku kweyungako, so baba bafunye ebizibu okola otya. Omwana agamba nti akoze ssente buli kyayina kiki. Adi kubuulire ssente azijja wakubuulira omulimu gwakola ssente azikola mu bannayuganda. Waliwo problem of jealousy. Gwe bw'oba oli mu bannayuganda banno bw'ojja eri bw'otunda bwe famire bwe zitaddamu kubawuliza gwe n'ofuna akasenteko oli mu bizinensi yo. Lwaki toyagala babasikiringa? Nabaddeko ejjo n'omukyala fulufiga n'agamba nti anti Kaduuka mubbi abbye ssente z'abantu ba Kukyeeyo. Ekyo ng'okitadde ebbali n'agamba nti abaana bali ku Kukyeeyo okumanya muli basiru. Wano e Uganda naawe ali e Uganda bizinensi ekulema ogenda kukola otya bizinensi y'omuntu akuba Kukyeeyo. Pulezidenti njagala okuwulira ensonga. Nkubuulire kino. One fulufiga talina nayo authority ye atababbye abayambye ki? Okitegedde? Gwe tobabbye fine, tobabbye weebale nnyo bayambye ki? Tulina we tulina okuleetera abantu bano tutuule nabo ti ku nsonga bweti ne bweti. Gwe bw'oba gy'oli nga anti Kaduuka yakubba olwaleero njogera ku kamera nzajja ozikubanjiza. Bannange president ekintu akitaddeko ebondala. Anti Kaduuka nsobola omunoonya. Nze mwennoonyereza ku bonna be mmanyi nti ono akola business nsobola okumuaccessinga. Nkimanyi bulungi laada zange zindaga tasukka kirekaawo. Oyo nsobola okumufuna gwe bw'aba yakubba jangu gyendi. Ne bino business yagwa. Ebyo mukisa guli ku ggwe ng'omuntu. Kati fulufiga nze nali ng'ebweru nga njogerera nnyo nga bwe nkwata abawala ne mbafunira abazungu ne nkwata abawala ne mbatunda ne mbafunira abasajja Abawarabu. Okitegedde bulungi. Kati ne neebuuza oli bw'aba yeeyagalira omuzungu ne mumufunira waliwo obuzibu? Wadde service eryo yabeeranga n'esibiifo ne bankalakata naye nga baana abawala beeyagalira abazungu nze mumutereddewo. Okitegeera? So mu mbeera eyo bw'oba tolina kyokoze kuyamba abantu then kola ki? Nyamaaza. Twena tukkirize nti anti Kaduuka yaleeta idea empya etali mu sekita etali mu sisitimu. Twagala kusikiringa abantu baleme kuva bweru ate kujja kubonaabonera wano.
twagala tubaskiringe nti n'akakadde k'okoze omwezi mu nnyumba y'omuwarabu osobola okujja wano n'okakamulamu obutunda. Abantu wano abalina ssente abafunye ssente ogenda okutunda nga ne bizinesi bakola si z'amaanyi ennyo naye balina ssente. Okitegeera bulungi. So singa ffenna twadaputinga kino ne tukiteeka mu nkola tujja kubeera bagagga than okuddaawo omuntu tebamusikirinze tebamubuulidde ki ky'osobola kukola mu ssente zo ne bamulaga nnyo ng'amulaga ekyokukola bw'ali omubbi. Fulufiga waliwo bizinesi gy'okola nga toli wakufuna. Anti Kaduuka naye aliwo okufuna ekyo kimanye muve mu bya charities. Anti Kaduuka si yenze wano mu Uganda nzenze kakola charities services zange ez'okubayamba za bwereere naye Anti Kaduuka akugambira ne bw'omuweereza message tokoteeke ku neta ne ja consultancy ate obudde bwange oyagala mbumalire bwereere gwasasula lenti. Ekitegedde so mu mbeera eyo nze nyaniriza idea ye nyaniriza idea ye n'abalala mu gikopi tubeere nga tusikiringa baganda baffe mu businesses dani okulaba ekintu yes ye bw'aba ali ku budduuka fulufiga yandize n'agamba kati nze bampita anti garage oba anti manda oba anti mudaala. Tumanye nti abawala bano ababa bava ebweru amanya nti akasente kano kaba akoze asobola okukateeka mu kintu wano n'agattagatta bw'ati. Fulufiga akugulira mmotoka musuula motors kyosindika ssente n'akubukingire emmotoka n'ojja n'ogisangawo ng'ekola ki nga weeri. Emmotoka yes ogibukingidde omuntu emmotoka ezza ssente ezza ssente tizza ssente tuzirina twagala na kuzejjako ekola saavisi efa omwezi enywa amafuta. Kati tolina na business egenda ku sustaininga Uganda ng'oyongerako obuvunaanyizibwa bw'emmotoka. Okitegeera so ekyo tekiri ku level y'abantu be tucommunicatingira. Omwana kimutwalira bbanga ky'okugula emmoloka esookebwako nga nnamu bulungi ngamba empya gy'ogenda oteekako ennamba ejja kuba $2.8. Okitegedde kikutwalira bbanga kiggwe Kadaama okugula emmotoka myezi 28 oba wagenda kugula mmotoka. So kati fulufiga tamanyi ki kye twogerako era bano si ba communicatingira. Ekituufu twetaaga kusikiringa baganda baffe badde muliyo business. Sente wano ze tufunye tetugamba ntwazifuna bweru oba n'abagagga wano abazirina tebakolangako bweru. Sente bazikoze wano kirumiraga manze nasikanga kabalagala nze nakwata nsu simanyi nsenene nze ndi mabaala nze nali maduka nali mu ngoyo omwo nali mu kikubo ogenda okulaba nti ki mugagga. Naye obugagga bw'abankuba kyeyo bubuze kubanga tebagayidingiddwa bulungi mu biki bye basobola kuteeka mu ssente. Anti Kaduuka oba yababba oba mubbi naye nze njagala nnyo idea ye ey'okuba nti mmwe abali ku kyeyo ate alina kyabongerako ekyokuba nti akuteerawo bizinensi gy'okole wano. Olema okujja wano oleereete. Ate baleereese bameka bankuba kyeyo badda wano nga nezisa screen guard ku simu gye yajja nazo takyazirina. TikTok nga tebalina ddala. Ati ekyo kye nkugamba naye nga lwaki wandibadde bw'otyo nga wafuna omukisa ogufuna akakadde oba $50 buli mwezi. $50 my business zitandika wano ensawo y'amanda yammeko giyiwa wali otandika ogiyolo gijjeko $200 oyolemu endala obeere n'emidaala 5 obeere n'emidaala 3 omudaala gwa chapati gwommeko manyi bezigaggawaza wano naye byonna mubinyooma mwewa stage ne kirasi nze olw'okuba nagendako ebweru olaba terina bizinensi yonna gy'osobola kukola wano. Abalina ssente wano tebanyoomya emirimu ate tebagendangako bweru. Kirumira tayinza kugamba nti alina we yali akubye ekyeyo nti yagenda mu Buwarabu tumubuuze tumuuze abalina ssente be tumanyi nti bazikoze wano. Wana abantu bano bamanya ssente ziri muffe bantu ate ssente ziri ku ground as long as ng'olina market. Nolaba oli alina emidaala gya chapati 17 buli mudaala olunaku gumufunira ekyebiri emirundi 17 olina ssente meka mu lunaku olwo n'akikola bw'ati ne mu district endala ne mu butawuni obulala nga muntu omu yamanaginga emidaala egyo bw'oba oyagala kubeera manager nakukuba bikalu nga tokyayagala kukola naye mwe muva ebweru n'otalowooza nakulowooza ki kye nsobola kukola na ku investingamu ssente zange oyagala kutuula awo ate yalinnya ku nnyonnyolowooza wakola buli kimu kyonna. Ye problemu yaabwe kweteeka ku madaala gye mutali bw'oba ogenze ku kyeyo bakiyiseemu oba kiganye kasita oba ng'ofunyeyo wadde $5 5 tandika bizinesi ezibadde zinyoomebwa mutunde musuubule mulenge amanda mulenge emyera musuubule emmere musuubule enkoko mulunde mulime mwe muli ssente. Ekitutwala ebweru si kwegulumiza na kukolera eyo kubeera eyo nga baddu batuuke n'okubaga nti muli baddu otuuke n'okubeera eyo obeera eyo ove nako ng'emirimu gy'Abawarabu ekikutwala ebweru
kwa acquiring knowledge na kufuna capital. Kola bintu extraordinary bwoba oyingidde buluzi balunda batya kufuna magezi mapya kwerowozaako ng'omuntu kufuna ideas mpya negwe n'olema okufuna ne idea empya bankuba Kukyeeyo namba esinga muva wano lwa bbula lya mirimu ne mugenda ne mukola ate ne mudda wano ne mukola ebbula ly'emirimu kyekituufu bwebasanga bazimbye buzigo sente zonna emyezi gyonna gy'abadde ali bweru azimbyemu obuzigo 5 buli mwezi bamuwa emitwalo 5 gye mitwalo 25 alina okusiba enviiri buli mwezi alina lenti alina abaana alina okulya n'adda wano nga mukalu otegedde embeera eyo alina okusireyinga okyerabidde alina n'okusireyinga ate yagendako Kukyeeyo tebaagala kukola ne bwoga nti omuteekewa twagala abantu abali hardworking twagala mubeera mu bayumba g'Abawarabu ne mugamba mukola nnyo ne babigambo bikole wano e Uganda ng'okola bibyo tosobola lwaki so twetaaga abantu abazza bankuba Kukyeeyo mu business structure business ideas tubeere n'abantu ab'omuggundu Kukyeeyo nga bakola businesses tuleme okweswaza mulise wano n'ova ebweru nga wali weeyagana buli n'otuuka wano ne weeremererwa toyagala kwemployinga wantu wonna tosobola na kulowooza nti nsobola okwetandikirawo ekintu paka lw'olya ssente zo ne ziggwawo era bamaliriza bayiseemu eyali wano nga yeevuma Kukyeeyo maliriza aliwa Kukyeeyo n'ogamba ono yali ku biki gwe banoonyeeko Muwarabu bampisa bubi abo bonna bemukolako interviews n'Abarabu balina empisa embi ulululu bampisa bubi bantu baali baagala kunzita omunoonya oluvannyuma lwa weeks 2 after interview ng'era ali mu Bawarabu emitwe gy'abaana abo jejjedde aboja emitwe egyo problem mu mitwe gyabwe oli asobola okuvaayo n'afuna ka interview nga kano mu kifo kye yandi encouraginze abalala tukole tukyuse obulamu bwaffe n'atandika empisa z'Omuwarabu wano tutandike kusunsula kuva ku bbaawo gw'osula naye tulaba empisa alina teriyo muntu atuukiridde Abawarabu si bamalayika si bakatonda bwe bato bwe bali togenda kukyusa kalica yaabwe togenda kukyusa mbeera zaabwe empisa zaabwe lwana nnyo okyusa obulamu bwo gwe ng'omuntu ove ku levels ze basobola okujoogerako mugenze Kukyeeyo n'okunoonya sente ne kubalema ne mudda mu lugambo ogeya kino ogeya kiri ogeya ki nze nina bendaba okuba n'atera na kutweyambulira Omuwarabu yangulidde empale yeeno olaba yangulidde ennene naye nga mu bulamu bwo terina muntu yali akugulidde wadde ak'omunda kitegeera so bannange tukole sente tuve ku leve eyo tugenda kukyusa kalica y'Abawarabu toli katonda waliwo ensonga lwaki bali bwe batyo ne bannayuganda bannaffe mulimu ababi munoonye sente mukole mubeere bakkakkamu mudde wano ate mwakwayalinga knowledge mubeere skilled mujje wano mubeere developmental mukole ebintu ebibaweesa ekitiibwa naye abava ku Kukyeeyo temwagala kuddamu kukola olw'okuba walinnya ku nnyonyolooza wafuuka pilot tolina kyoli abo abawala bwaba abalenzi nti gwavudde ku Kukyeeyo nkolera ku mudaala gwa chapati oba kola omudaala gwa chapati kola emidaala gya chapati 10 suubula mu butale babeeremu n'emyera nga gwagiwuuninga mugule emidaala suubula enkoko mu byalo zireete eno kamotoka yingira mu by'obusuubuzi olowooza bakkiriza oli alowooza bwe yalinnya ennyonyi n'amanya ne Dubai Saudi Oman zaabwe oba Jordan alowooza yafuuka piloti nze nkuba Kukyeeyo nze agenzeeko ebweru madaamu bulaza tolina kyoli abalina essente wano n'abazikoze Uganda tamanyi wadde passport bwefaanana bakirumira batembeyanga chapati batundanga kabalagala bagagga bangi wano nga batandikidde ku zero nga tafunanga mitwalo 5 oba 9 gofuna buli mwezi naye nga mugagga yakikola atya butanyoma mirimu naye Kukyeeyo kiringa ekibayigiriza kya kunyooma mirimu mulinga abagaa nti mugenda kunyooma mirimu kyovula muba bablasiniga teriyo community mbi kati nga njavu nga bankuba Kukyeeyo maama nnyabo batuuka wano nga nezigula amazzi tazirina nze nkubuulira lwaki bw'ayagala dde wano agaziwire ku buli omu ate yagendako ebweru olwo bajja n'obusaawa atandika kutunda kimu kimbabula kutunda ndaweya temunsanyusa temunnayagaza nga nze omukulembeze wammwe lwaki mulemeddwa okukola ebintu ebituweesa ekitiibwa n'okumanya nti okugenda ebweru toyina kyoli oli vere nnomo ebweru twakwayalingayo knowledge kyekisooka knowledge ki nti abantu bano balunda batya tusobola okulundira ku zero grazing method balundira ki balunda batya mu ddungu bo balimye batya naye ebyo byonna bibalemye
osobola okujja wano okutendereza empale n'empisa embi ez'omuwarabu nibakugambe wayizeeyo ki twakumanya ng'ova wano nga tosobola doteerakako swiki y'ettaala newammwe teri masannyalaze naye oyiza okugolola oyiza okusiimuula oyiza ebafumba emmere enzungu emmere empalabu ne supermarket zisobola ne hotel zisobola okwemployinga nibyo byonna tobyogerako ku exposinga skills zo ndi bannange nava wano ngeno tusiimuuza kisiimuula eri waliyo ebyuma ebisiimuula banne nava wano nga tugoleza paasi eri waliyo ebyuma ebikola ki ebigolola bannange nze njize bwe bati bwe bakola bino chicken biryani bamufumba batya ebyo bitwagala mulage ensi basobole otegeera nti nammwe mwina kye mweyongeddeko abavubuka ova ebweru noddaano n'okolokota enzinga bwe ziri embi badde ovuga mmotoka toyinzaga nti bannange nfunye experience kuvugira kuleni bweziti obeeko akuwa omulimu okitegeera bane tubadde tukola bino na bino na bino nze mbadde ngaadinga bwenti nsobola okukola bwenti baddawo obukyafu empisa embi abawalabu togenda kubakyusa kubanga ne baganda bo bannayuganda banno be basooka okukumma omulimu wano lwaki tosooka kukyusa bo badda ku mpisa ne balema okwakwayalinga ebintu ebituufu knowledge muli eyo musamba z'abawalabu mulima muli eyo musamba z'abawalabu musaawa middo abawalabu balina packs temusobola na koppa bazidesigninga batya muziteekemu ssente wano abantu bayingire basamba omupiira olweggulo mufune ssente muli kumpisa mulinga abasindikibwa akakiiko k'empisa okulondoola mpisa z'abawalabu twanona ssente twanona knowledge twanona capital twanona skills mbuwalabu temukyerabira President mukambwe nnyo bannange lwaki sikambuwalira abo nze banswaza nnyo mbasanga beekakaati seeyo gye tuliira emmere nga nezigula amazzi talina n'obuuza security yazza atya wala nti munnaye ate be babeera ku tiktok mbe bankuba kye nyinza omugamba kajja kuswaza kampani yaffe okitegeera so mu mbeera eyo ne muswaza buli omu ne mubeera babulasi niga olemedde okwakwayalinga lugambo bugambo nti beeyisa bati mwe mweyisa mutya singa wali otuukiridde nnyo singa tokola mu kampanies z'amaanyi wano bannange tweddeko twetegeere twagale okukola tekukoma bweru na wano nekizibu nnyo okusanga abalemedde kukola nga yagendako ebweru mudda mu kutusabiriza busabiriza omulezi sirina lenti abula kukubira kisimu nti munnange omuwala yansabye omutwana nagwo gumumpeere otegeera embeera eyo mubeeko kye mukola bankuba kyeyo okugenda ku kyeyo tekitegeeza nti wafuuka piloti bannange tugenda bweru kwakwayalinga knowledge kufuna skills kufuna capital tudde wano tuimplementinge biki bye tuyize naye mugende ebweru ne mukomawo wano ate era ne muddamu ne mufuuka ba jobless babulasi niga mubula kusabiriza ku kkubo kwetega ate sibalabo wano okukola ebweru kukyusa obulamu bwo kizitowa nnyo bw'oba oyagala bulamu bwo bukyusiza bweru ojja kukola emyaka 10 ate obulamu bwo buba mu lisiki naye okukyusa obulamu bwo wano ng'oli ku gurawundi oli seefu oli wakaawo oli n'abaana bo ne bw'okola omwezi gumu ebweru n'ofuna emitwalo 9 oba emitwalo ago otandika wano bulamu abakazi balina emizigo wano nga bagizimba mu kutunda manda ensawo ya mitwalo 3 oba 2 naye nga ye kwe yatandikira obulamu bwe kusiika chipusi kusuubula doodo na nyaanya oli n'atandikirawo obulamu bwe kati mugagga muvundu oli eyo nalinnya ku nnyonyi nze biva wano nga tamanyi wadde oluzungu nadda ng'amanye oluzungu n'alyoka akuba embogo n'ogaalu bannange kino kitokota naye kiri ku kyeyo ate bwe sitabagambe kandi anaabagambako nze abagambako n'antamegwa omukulembeze wammwe bwadde ne ligambwako nnyini lyo okitegedde